Bishop Tamala okwogera bino abadde ku mukolo gw'okutongoza projekiti eyatuumiddwa Bwowe Children Development Fund eyabbuddwa mu mutabani wa Kamuswaga Sean Bwowe nga yakukwataganyizaako abaana abakooki naddala abo abatalina bakwata ku mukono. Tufeeyo ku bantu abali mu buyinike. Waliwo kwa Kamuswaga awoomera mu birowoozo byo magama gakakati tewaliwo baana bayita bwerere naye bannange bayimba mu butalo bwa Nalubabwe 10 mutwale 5 mulonde n'olemwa n'okuvamu ennusu 10 okugulira omwana oyo gw'olaba ng'ali bwerere ayambale olwo oli mukristaayo wa Nabati. Kamuswaga wa Kochi atukidde mu mizira nga werekeddwako n'omugo wa Kochi Rebecca Tulitwala saako Nation Bwowe omulangira alinde entebe y'obwa Kamuswaga. Ssentebe wa Rakai Benon Mugabi avumiridde nnyo enkola y'amaka agasuddeyo gwa Nagamba eri abaana baabwe nga batuuse n'obutawa abaana byakulya ku masomero saako n'abaami abamalira ssente mu birabo by'omwenge. Abazadde baffe abasinga obungi bagenze ne bejjako obuvunaanyizibwa ne beeterayo gwa Nagamba naddala mu kulaakulanya amaka gaabwe. Tukkiririza wamu nti mu maka agalimu omwami n'omukyala oba omukyala yakeera n'azaala abaana mu mwezi asobola okuzinga oluviiri emirundi 2. Naye nga ssente zizinga oluviiri emirundi 2 zisobola okugulira omwana ekyokulya ku ssomero. Sean Bwowe eyabbuddwa mu projekiti eno ategeezezza nga bwe yasanga omwana omuwala omulema eyafuna obuzibu mu kusala ekkubo ng'ate talina kuyambibwa awo kwe kutuukirira kitawe Kamuswaga n'amusaba okubaako kye bakola. A girl aged 10 years clawing across the road. When the driver stopped the vehicle, we all realized that she was physically disabled. She was moving at a very slow pace and with a lot of difficulty. When she eventually crossed to the other side of the road, she joined 3 other girls who had earlier run across and were waiting for her. We then continued with our journey, but I was greatly touched by that scene and all the way. I kept imagining that if only that girl had a wheelchair, she would have moved faster and with ease. Kamuswaga Apollo Sanso w'okubiri saako n'omugo wa Kochi Rebecca Tulitwala bakuttidde abakooki okufanga ku baana baabwe mu mpisa n'okubayigiriza okutya Katonda nga kw'otadde n'okubatwala ku masomero. Ekyokubiri muwulize bakadde bammwe. Ekyokusatu mugondere Katonda. Mbebaza nnyo okumpa amakula. Mwebale nnyo, mwebale ddala kuwagira fandi eno. Oluvannyuma Bishop Tamala atongoza projekiti y'abaana era n'ateeka mu nsawo y'ekibiina ky'abawawu ensimbi eziweredde ddala akakadde kalamba. Mwaba abaana mwe muli abakulembeze. Alipoota ekuŋŋaanyiziddwa Lutabi Pasco, WBS TV.